tombuli agasiya bwabo Jowero ne Kyagulanyi bayiga ensolo yaabwe eyitibwa Nuupu mubaleke benjoyinge nembeegayiridde amalala mugakendeezi mpuuga kati mpuuga mwogereko ekinze Gashomba kati namwe bampuuga kibakakatako tubuulira obujama bwa Kyagulanyi gutolina mukwano gutya mukwano gwange mama wange kambuuze CMI bwe yanjoola mpuuga yajja okuneeyimirira ebyo byamu byabadongo byabalonzi byandiga z'abano bapasita abasalwadda abakayanja ezendiga Gashomba afe lulwe yetikwa mugugu gwe ebitano yabirya ate information ejenyina milioni yebye bitano babimuwa yakamala mu office wiki 2 113 tonyeza 3 radio 4 ensonsozo ne 10 ka tonyeze musanvu radio 7 aidaka lyabajikoro bomukama kabaliga dakike muyoka yake twayazise omusambi wa Lionel Messi PLU yayazise omusambi waayo Lionel Messi oba Cristiano Ronaldo namwazika Liverpool NRM oba Liverpool simanyi nchiddemu namutulide PLU Football Club ekulemberwa General Muhoozi Kaine Lugaba our supreme leader yayazise omusambi waayo timu gye bayita NRM omutebi asinga n'omutebi asinga yakakuba emipiira ku bagita batya goal mu wiki emu yakakubako emipiira nga 9 yakateba goal 9 mu wiki emu tanaba kuteba goal naye emipiira agikuba kuki ku crossbar oye baramu amangu ago yes kyatandika kitya Jeno MK yali agenda okukyala e Masaka waliyo pre-meetings n'okumeetinga abantu tuba tuliko Hotel Boulevard nga waliwo omwami ayitibwa Rogers Bulegeya Rogers Bulegeya nga atugamba waliwo omuntu wa Nuupu ayitibwa Katerega yagala basinkana nga tusinkana Katerega Hotel Boulevard kuba ekyo nja kyogerako ojja kunzijukiza why Hotel Boulevard nkyala basinkana nti fine nga tumusinkana kuba nti mujje mutukyalireko nga tukyala ku office ye Katerega office ya Nuupu boboge ne Mbalala ngoyise Masaka mu kibuga before that swamp on the left nga tukyalayo amawulire nga gabiraga TV zonna nga zibiraga abamu nga bagamba office Gashuma ne Balamu bagipangisiza bakolereka amawulire olwo tutambula nga tukyalayo mawulire gonna nga gabiraga General MK akyala e Masaka General MK official meeting Katerega ku mukolo bwa meeting Katerega General Museveni Balamu bwa meeting Katerega Balamu agenda okulayira mu parliament agenda okulayira mu state house bwoba ogenda okulayira I hear bakugamba choosing y'abantu bana abana akwerekera Balamu ku bantu be choosing kuliko mama we kuliko ye ne Katerega batuka mu state house Katerega we bwo mukisa okwogera ngasaba mukama wange nze kindeese wano kusabirira bannaffe abaasibwa baba bakunyiza tusabo bakole ki basonyiwe oyo Katerega owulira Balamu agenda mu parliament luyasoko kwa appearinga mu parliament yayogera ku nsonga kyatandikirako y'abaana abasibe okitegeera ndowooza mwabali kuno ku radio abatawagira ate na kino kakibere ku rekodi Balamu si yasoose ku nsonga eno Dr. Bedi Bwanika yasooka n'agamba bannange oba kuteesa ne government tuteese naye abaana b'abantu basumululwe kampu ya Kyagulanyi yo nga tekiwagira kubanga inasako ya Kyagulanyi yonna yasibwa yo yasumululwa dda kati Balamu kino yazuukusiza kintu kibadde kikola kiriwo Balamu ng'akyogerako muganda nge Joel Ssenyonyi nayagala omurabishinga actually before Joel Ssenyonyi information mwami Gashumba omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu mwami Kyagulanyi Katerega bwe yagenda mu state house n'avaayo n'awanda omuliro agamba ffe tetwagala byakuteeseganya amateeka weegali mu Uganda gakole meaning babeereyo babeere myaka emeka onzijukiza muto wange Kyagulanyi yamuyita ayina n'erinnya lyamuyita ng'okumuvuma bafunye ekisajjasajja awo webali nnyo ne
bw'ovuma Kateregga nti kisajjasajja nabo bakisajjasajja kubanga embwa ezaalambwa. Kateregga be bamu ku bakulembeze ba Nuupu mu Masaka district abamanyiddwa. Awo nja kuddawo at a later stage. So Joel Ssenyonyi n'akirabishinga agamba this is a novice. Ne Joel Ssenyonyi nali nagaana omwogerako kubanga muto wange ate simuyinaako buzibu. Ne Joel mbeegayiridde Ssenyonyi nali nagaana omwogerako kubanga muto wange ate simuyinaako buzibu. Ne Joel mbeegayiridde mukendeeze ku malala. Amalala. Ne Mpuuga naawe kendeeza ku malala. Naye galina. Saaba Malala. Saaba Malala. Mpuuga. Yes. Mukendeeze ku malala mukakkane. Temwogeza arrogance. Temuli b'amaanyi nga bwe musuubira oba temukimanyi. Si ba kitalo nga bwe ba. Temuli ba kitalo. Ab'ekitalo mu ggwanga muno tubamanyi. Kyagulanyi talina malala by the way. Kyagulanyi talina malala. Muwayirize ekirala. Kyagulanyi talina malala. Bobi Wine talina malala. Bobi Wine talina malala. Mumuwayirize ekirala. Omanyi nze Frank Gashumba amazima ng'ogera. Ne Joel Ssenyonyi muto wange kendeeza ku malala. Mpuuga kendeeza ku arrogance n'amalala. Sikutegeera. Gajja bakuba ennume y'ekigo gye mutamanyi. Galiwa. Nga boogera badimiininga buli muntu bamulaba nga atategeera. Twali tulabye abanene. Nza kugamba nfunye omukisa okusinkana abantu abamalayo mu ggwanga muno. Nze muntu omu mu Uganda alina omukisa nembeera ne Dr. Kizza Besigye leero enkya nembeera ne Kyagulanyi. Ekawungeezi nembeera ne General Yoweri Museveni enkya nembeera ne General MK. Wiiki eddako nembeera ne General Sali Musale. Manyi abantu abalina amaanyi wano. Ne obukakkamu obuwembeefu General Sali Musale bw'ayina, obuwombeefu General Muhoozi Kainerugaba bw'ayina, obukakkamu humility Museveni gy'ayina mukoppeko just 5%. Bo balooza banene okusinga bano. Wano mu Uganda abantu abalina obuyinza bali basatu kika kibagambe. Asooka ye Yoweri Museveni, owokubiri ye General Sali Musale, owokusatu ye General Muhoozi Kainerugaba. Basatu. Yes. But they are the most nkitentya. Their level of humility is unbelievable. Bochare wa General Sale egulu you won't believe it yone General Sale Musale. Very humble. Muhoozi bw'aba ayogera naawe tuyinza kkakasa nti ono ye Muhoozi Kainerugaba. Tabani w'omukulembeze. Yoweri Museveni oyinza n'omusiigako ebisooto n'otambula. Olumu kankyogera olumu nali mu State House eyo naye n'enjogera eno ziddakiika nga 2 n'aŋŋamba Mr. Gashumba nange nsaba njogereko. You get it? So Joel manyi nali nalayira nze siriteeka Joel mu kamwa kange. Joel ne Kyagulanyi bayiga ensolo yaabwe eyitibwa Nuupu mubaleke benjoyinge. Nembeegayiridde amalala mugakendeeze. That's a very powerful statement. Nga Joel Ssenyonyi Mpuuga mukendeeza amalala okakkanyiza ne ku ddoboozi ngo. Yes, mukakkane temuli b'amaanyi nga bwe mulowooza. Temuli. Nze mu Uganda ndabye abantu abaali beefuula nti bamaanyi mbakumenyere. Nze akugamba nalaba General Kale Kayihura yali amalayo. Former IGP. Ndaba John Patrick Amama Mbabazi. Super Minister at some point. Allahu Akbar. Sabawandiisi b'ekibiina. Ndaba Rebecca Kadaga. Abo bonna okyabalaba. Bonna Museveni abaazikambuleera mwe beggamira enkuba kasaagi bajjako. They become nothing. Omukyalo omulala yalina amaanyi. Mwena gwe mutamanyi bamuyitanga Amelia Kyambadde. Amelia Kyambadde nga bwagaana okulaba Museveni mu State House nga n'ekisozi naye lwakitwa tojja mulaba. Naye Amelia ekyamuyamba teyeeragangako. Teyalina malala. Amelia teyalina malala. Era ne bw'omusanga, you won't believe this is the former PPS. The longest, the most powerful PPS in the history of Uganda. Teyalina malala. Era Amelia omusanga kusuuliza Kampala nga atambula freely. Abantu baminako buzibu. Ontegeera? So mukakkane Joel Mpuuga mukakkane. Babadde ba leader of opposition. So what? Ani akola allocation ya budget ya leader of opposition? Si Minister Finance? Si ye PS Gobi? Minister Finance delegate wa president w'eggwanga. Okitegeera?
Jobero Ssenyonyi atambulira moloka ziriko UH sibo kiri just one phone call ya 30 seconds yonna convoy mujibwako eyo watu kimanyi mwawule obuyinza mwawule authority ne power abantu abalina obuyinza mu ggwanga muno abamu ba captain nenga bwaga nti kubeeryo balisibe balikola ki balisiba wana abantu abalina obuyinza abamu tibalina mu cabinet omwo nga ne bwaba yagala Yoweri Museveni ku mwenda amufuna kino kibagamba nenga minister inasobola kola appointment ndairanga ntya Katonda wala minister amaze emyaka ena nga talaba nga president Yoweri Museveni nga musanga mu cabinet nga tafuna nga one on one. There are many of you don't know kati lero waliyo cabinet every Monday waliyo cabinet president Yoweri Museveni ayina omulyango gwayingiriramu ng'ajja mu cabinet era gwaddiramuko mumulabira abamu bamerabira mu convoy abamu bamerabira ku TV nga ffe n'abantu yes tebakulimba jibanene no way we are closer to the power no way babigamba mu ba villager Never babigamba mu ba villager nesinze Gashumba gamba villager yes ayina omulyango gwayingiramu ng'agenda okukiringa cabinet era mwafulumira naddayo tebali close to the power no way nze abantu abali close to the power mbamanyi oyo gye bayita the deep state running eggwanga lino temanyiddwa ffe tubamanyi abarunning eggwanga lino tubuliddeko basatu ekirala tugende empola abaana president Museveni ndi waliyo balabye Masape abaana ba president njagala ombuulireyo omwana wa Museveni gwali olabye mu convoy n'ogamba nti oyo Natasha oyo Patience oba Diana babeera mu Land Cruiser yaabwe mwe batambulira n'emmotoka bavaako emabega tekuli bigombe tekuli butaala n'osanga RDC nabula okutomera RDC nsibawo omukono gwange guguno njagala omuntu omwandage nti convoy ya Natasha eya Patience eya Diana oba eya Muhoozi yali emugobye mu kkubo ne batambula ddi tubeera nabo tosobola nakutegera nti bayiseewa nze mbamanyi nekubuulira nti yuuyo oyo mwana we nenga tebataddewo mbeera ya bwerende abo be bantu Museveni alina abantu bana abakonkona ekinaabiro ekyoyinga anaaba bana bataano okay mukyala we omu Janet Museveni owokubiri Muhoozi Kainerugaba owokusatu Diana owokuna Natasha owokutano omanyi Patience kumu abampuliza ku radio 4 ne radio 7 lwaki mpadde example ekyo omuzadde nabo abaana abo omwana wasolo konkona ku kiki ku kinaabiro nti daddy waliwo omuntu ali ku gate ompulira naye humbleness gye balina humility you will never match it mukazi wa Muhoozi oyo Charlotte naye abeera mu motoka bbiri you can never not yeye naye abantu bafuuse bakatonda kamazibwa nti Michelle Obama yagamba money and power reveals who we are tolimanya buntu bulamu bwa muntu okujjako ng'afudde mwavu omuntu wabeera omwavu obanga tafunanko buyinza toyinza kumanya nti alina humility nga Michelle Obama kyagezako okugamba nti obuyinza ne ssente bwe bulaga bulijjo kye tutuddeko kati namwe abampuliriza buli lwoba ne mukwano gwo n'akyuka nga yafuna ssente tabangako mukwano gwo luli yali mukakkamu kuba yali muki mwavu omuntu amala funa ssente yes oba obuyinza nze nyina abantu abatakyakwata simu zange kati nenyina yagana ngo zikwata kati azikwata bafulumiza engalabi bafulumiza you get it era omuntu gwosinga nga okutya ye muntu afunye obuyinza ne ssente n'asigala nga akyakurespectinga not three okay kakati olaba clarity eyo omuntu naskipinga ranks 11 n'asigala nga akyali humble kitegeeza nkya ne bamujja mu office eyo asigala y'omu pozi last time lwenagendako ekibuli eyo yakyusa office y'amagambo bw'ogiyingiramu ekwagaza obusirikale era ndowooza amagambo simanyi ba clip ene neekutuukako mwali badde oba abaana abali ekabali oba abali olilimu oba abatandika kujoininga police bakyalako mu office yetse kifo kiyonjo nnyo aliyo oyogedde ku buyonjo departments zonna by the way awe kibuli zonna ne ba deputy be yabafunira offices zirabika bulungi nnyo well organized very smart olaba order ku CID mu America nabeerako USA eyo naye
abaana okujoyininga amagye ga America ebirango babiteeka ku radio za CNN, BBC ne babalaga ne type of life they are going to. So how do you inspire a young lawyer from Makerere okujoyininga police nga ambiance eri wagenda okukolera nnungi but beyond the office ye nnungi naye kambuuzo n'obeera otya mbega ng'odigging out information nga toli humble mu bantu ndamutule onobeera otya mbega ng'odigging out information mu bantu nga toli humble because your idea yakunoonyereza yes yakunoonyereza Mr. Kungu for sure you see what we are doing as police so police nesiye abantu bangi kati ne Nabbanja Saba Minister Nabbanja Prime Minister oyinza okwewuunya nti ono ye Nabbanja very extremely humble ne speaker va ku bino ebyogera ku Anita Amongo bw'obeera na Anita Amongo 1-on-1 my god Speaker Anita Amongo akuyita my brother okitegeera ndowooza extremely humble nga munyumya bulungi nnyo ate tayebwa naye oyinza n'okwewo tayebwa tayinza kujja ku mukolo n'akulengera kobeere ng'oli meters meka n'atajja kubuuza asembera najja okiwulidde that's tayebwa for you be balidinga parliament kakati okiwulira naye bano benkugambye mu hierarchy ya gavumenti ya Uganda speaker ali namba 3 yep. prime minister ali namba 6 deputy speaker I think ali namba 4 or 5 ne bali extremely humble naye osanga omujega kansala bukansala manyi kati bewana erinya lord kansala lord ki lord kansala naye nga anabira mu baafu ya bulu ne sabuni ono wa mukwano busabuni muno kansala naye bita lord atambula nga azima akaga tolina kyongamba nosanga itali oli va ku lord mayor Lukwago manyi ne mukyalo bayita ba lord kakati ba lord mayor asitama kupitira trini naye ate lord ayala kutomera butomezi wakitalo waliwo gwe naye ku mikolo n'atika essuwaani y'emmere ngeri nga mountain erigoni najjuza obeera okya meeya naye ng'okyatikka emmere ku mikolo kitegeeza appetite yo revolution ya appetite ogikolera ku mikolo gy'abantu kakubiddewa osanga state minister naye afuuka ekitalo anti state minister but some of us nze ndabya bintu bingi nze tusobola kunteetako pomp no I've been here nze mbadde mu Kampala muno for some time ndabya abanene abali bamalayo nga tebakyakola ki tebakyamalayo wano Kayihura yali IGP ndoze yasooka okuba nti alina obuyinza bwa inspector general of police amalayo oli andowooza so mugende mpola bannange okay mulekerawo okuyisaamu abantu amaaso kunyuma okubajeregerera agamba waliwo munabyafuzi omukwabe twogeddeko yamanyi n'okujerega amasaati g'abannabyafuzi banne ku TV laba ekisaati kyoyambadde ggwe naawe naye kati singa okebeddemu drop y'emyaka 5 emabega oyinza okukaaba actually ayigirwako ejjewulo Ssenyonyi yagirega Rwomushana on one of the shows live namugamba atya bisaati byoyambadde gwe naawe okyambala ebisaati bino ezo ntalo za jjewulo ne Rwomushana ye Rwomushana lwaki yamulumba naye ali muddiza abantu tibaba determiningira ku kye bambala abantu bangi ekisooka waliwo abantu abatalina sense of style naye nga alina sente waliwo omuntu nga talina sente nga alina essaati ze 3 naye nga buli wazambala zikola ki zinyuma ndowooza naye akize ku kyenkugambye nti nkuza obukakkamu genda mpola twali tulabye abaki abanene yes. Okay nga sinaba kugenda ku seeking your view ku ntambula waliwo anambuuza by the way ndi mu streaming live on my TikTok account bobo yalo kungu following Frank Gashumba ku TikTok ali mu kungamba mbu yogera ku mpuuga kati mpuuga mwogereko ekinze Gashumba awo tugambye ntali hambo mwogere ki yafunira ebitaano by'essaaliyo ewaffe Vira Maria tiyansuulairayo kasawo ka sementi shikira nze siri mujega nze siri mulonzi tagala kwogera ku bitaano nkugambe gye yafunira ebitaano bye teyankubirako simu nanga nti Gashumba kwatayo naawe obukadde 5 weeyagale tolina kyakumwogerako ebyo bibi afe n'entalo ze okitegeera yes ku 5 yampaako bye yafuna kungu nze siri mulonzi siri ndiga
kati nawulidde waliwo neza beegasse ezo nazo mpulira nazo yazirimu simanyi mpulira I said mpulira sibiriimu tagana kumanya bile bagamba mbu mukatoliki nonsense munnamasaka munno so what avabuddu ngaggu so what omuntu gwe nalibadde nkubira engalo gwe nalibadde nzijukira nnyo ye Judy Mbabaali eyasaba Masaka afuuke city kubanga for the first time in the history of Masaka after 1979 war olaba Masaka yaka streets singa badde Judy Mbabaali mbadde muterawo omubiri kubanga nettaale zaaka mu Kampala mu Masaka kakati n'enguudo Judy Mbabaali yali chairman wa Masaka Mpuuga no mukatoliki munange yes ni mukatoliki munange yansembeza ye Bishop Jumba ebyo byamwe byabalonzi ndiga bamutwale owulira bamutwale tomunyambye muyamba ki nkola munuupu mpuyano ebyo byabwe beevume paka namugamba nti ensi bwe yatuwemulanga yonna yalinga asirise okiwulira bo bali effe twebajjagale ffe tuli bakuba sibabuuzi ngatto bo bamala okulyanga ettaala zaaka enzikiza ejja titwebake ani nze Kachumba ebyo bibye ate kino nkibagamba mmwe ndi ku radio 1 radio 4 mwaba kyandestimatinga Kyagulanyi ku ground yakyaliko Kyagulanyi kyakoze successful mukimanyi yefudde nti mutuukirivu nga bwolaba Yoweri Museveni abantu bana Museveni si mubi naye abamusemberedde ne bamwekizonete Kyagulanyi kyakoze kati namwe bampuuga kibakakatako tubuulira obujama bwa Kyagulanyi ompulira gutolina mukwano gutya mukwano gwange mama wange kambuuze CMI bwe yanjoola Mpuuga yajja okuneeyimirira Sewungu ye yajja ebyo byamwe byabadongo byabalonzi byandiga za bano bapasita abasalwadda abakayanja ezendiga miga Kachumba netawula mu kkooti emirundi 22 Mpuuga yankubirako essimu afe lulwe yetikwa mugugu gweye ebitaano yabirya ate information egyennyina miliyoni ebyo ebitaano babimuwa yakamala mu office wiki 2 tombulya gasi oyo tombulya gasi yalwabo ko kikome musatu tonyezawo satu radio 4 ensonso zina kikumi ka tonyeza musanvu radio 7 eiraka ly'abaijikuru b'omukama kabalega nze Adam Kongo program entuga kwetulire mwami Frank Gashumba eyo simuka Uganda ejo badde oyagala eyo simuka nze siri mudongo tontwalanga sirindiga tuvuddeyo ulya endiga ze balimba be balonzi ne bakulimba emyaka 3 mbo bulamu wange bujja kukyuka nze sirindiga omuntu yekka gwe nsobola okuteerawo omubiri e Masaka bamuyita Sewungu bamuyita Judy Mbabaali mu city Sewungu muterawo kuba muganda wange kinkakatako ate naye alina ogunteerawo era nga bwe yakola Sewungu ng'ensi yonna tennabamukiririzaamu nze nasooka okuvaayo omuwagira 2011 n'afuuka omubaka ate naye ndisagulinga naye ku bintu bingi ndisagulinga naye owulira so abo basigadde ku bitaano yampaako mmeka ambulira obusawo bwa seminti bwe yasuula evira Maria kubanga baŋŋambye ali mu kuzimba ekizimbe ekinene ennyo simanyi baŋŋambye otegera ambulire ebyo byekidongo bwagenda mu saluuni n'adayinga enviiri nze ddiro eryantuteko mu saluuni nange bansala enviiri ebyo byammwe tasala anti kugamba nange asasula ebbiru yange ku Freddy's kyomwaka mulamba Gashumba genda bakoleki aberenga bakutereza enviiri bwabadde leader of opposition ddiro yampalita y'amafuta babadde agawasiga bamanyi ko billions zabadde nga office ye atambudde ensi yonna ddiro yanteeka ku trip titugende tulambule naawe ebyo byammwe abajega si Gashumba guluma mutwe yetika omusalaba nga Yesu ompulya Yesu yetika omusalaba gwe agwetikke kuba yazirya bwomu na famire ye ne bagirlfriends be period ne mukyala we ne famire ye actually kale ne famire ye kiri better ompulya ndo nze mu parliament omwo nyina abantu bensobola okulwanirira sisobola bateeka ku mpewo wano balinganga babiri oba basatu n'empuuga sisobola nga mulwanira ntya kikafuwe bw'olumba Bishop Jumba e Masaka ovaayo nvaayo
omanyi lwaki Bishop Jumba namumanya nga akyali musonyoli, a very humble man. Olumu namusanga nga atambula ku Uganda House awo nga ayambadde esaati ya black ne kakola ne mugamba weebale kwambala nga bafaaza nti kesisi enewe gy'okuyoola ba idola zasobola kuyola tewali wa kesisi asobola kuyola muntu ayambadde black ne kakola ne singa oyambadde ekisaati bino byemuli bakuyola waita which bid nalulibwanga nga Bishop we Masaka. Owulira taata waffe we yafa ye yajja okumusabira Bishop Jumba simutera omubiri mpuuga kitanga bamuziika wampa amabugo. It's payback. Wetiko musalaba go ogw'ebitaano. By the way nga mwagala okakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka. Njagala Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende Masaka. Mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi. Tuteekewo empaka Kyagulanyi agende Masaka ne Mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolere Masaka. Asobola okukunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo. Olibaga nti ye bwongo bwa Masaka, bwongo brain center. Nino kanchogere taba ambuleera na Kyagulanyi Namboozi yali tadda. Namboozi yali tadda emukono. Namboozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi, Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi. Yes, these are facts. Za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground. Mpuuga yali tadda. Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna obululu omutwalo gumu 12. Sara Kiyimba omutwalo gumu 12. Mpuuga yali tadda. Mpuuga kale bw'oli musajja resigninga ku ticket ya NUP okomewo balangire by election odde omugamba kidda mutule ndayiranga ntya Allah kamera yange ndayiranga ntya Katonda ogamba ki Mpuuga bw'oba omanyoli w'amaanyi resigninga ku ticket ya NUP kakati balangire by election bodde Kampala tadda tayinza kudda kawa amaanyi leader opposition abadde leader opposition oli abonyogeddeko kano oli abakoze ki abadde ki sebo Mpuuga mwala tuwaite bitiibwa owekitiibwa Right Honorable Your Holiness Your Excellency abyonna bitiibwa tubimuwe twongereko n'ekikirala kitiibwa kiki ekyosigazaayo His Eminence Mpuuga resigning mu parliament today ku ticket ya NUP ogenda ononya akalulu e Masaka. Bonovayo n'akalulu ako munzijeko guno omukono. Waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Mpuuga alina okusinza Kyagulanyi. Yes, let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms. Siba kiri? Before. Ani yamulonda ku bwa LOP? Kyagulanyi. Ani yamulonze ku bwa commissioner? Kyagulanyi. Kyagulanyi yamufudde kyali. Okati mu bisanja biri obeera mu parliament. Ani yali akumanyi? Ani yakuwa yakunominatinga? Mugende mpola. Faba mutu sirika ne moza tutegeera. Yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwabayina the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and NUP, resign as a NUP MP in parliament. Parliament edikaringe okulonda okuki okupye Masaka. Akaziko okulonda kateketeko okulonda. Tribe onokomawo. Kiriganga ba minister banja basi waliwo wana abantu abalina okusinza Yoweri Museveni. Ngekifani cha nga mwine kifani cha Yesu nga mwine mu kifani cha Yoweri Museveni. Museveni akyusa obulamu bw'abantu. So ne Mpuuga agende nga ateke kifani cha Kyagulanyi. Actually Mpuuga yali badde ne kifani cha Kyagulanyi buli wamu. Ku motoka. Mu diro mu kolido buli wamu. Igwe. Ochegeera. Ku Kyagulanyi. Yes, these are facts. Nze mumanyi disagreements zange ne Kyagulanyi, but the facts zezo. Hulira. Igwe. Ne alabisa Mpuuga nga asinza Kyagulanyi. Kino kankikugambe. Take it from me. Abantu bonna abamatalinga mu Buganda ne Catholic Church balobingira Mpuuga bamuli appointing Kyagulanyi n'agaana. You're saying this to me for the first time. That's how badly Mpuuga wanted that title. The Catholic Church. Yes. People that matter in Buganda. Yes. They lobbied for him ne bagaana Kyagulanyi n'agaana ekirala. Ne wali baddewo option Mpuuga luzinga omwana asigaze ekifo. Yali luzinze omwana. Asigaze ekifo kya lopo ekyo. Bano baagala bitiibwa ati babalima mbu bali mu struggle kujjako Museveni. Baagala bitiibwa. He was that bitter. Yes, I know. Mirundi agiyita miso.
Miso. Fe tulina Giso. Giso. Nawe olina Giso. Nange nyina Giso. Gashumba Intelligence Services. Ochege ya lob every top gun in the Catholic Church. Every top gun in Mengo lobbed bamuli appointing. Nabiwulira neroza byabuli. Omanyi ko kyava? Yagala kwa outshining his master. Mpuge ensobi gye wakola kwagala kwa outshining wakitugamba kyagu. Tetugeza never outshine your master. Never. Kyakola. Ngakola press conference every week. He was so active on social media. Alinye nyonyi in and out. Kyagwenaga agenda malwaliro n'alambula. Ate nze singa nali Kyagulanyi ate saali mugobye. Mbadde simugoba. Mbadde nja kumulinda akole byonna mu ticket ya Nuupu. Kyagulanyi wakolamu ensobi.